Walotudde n'ogamba nzo yali alienskin taata walotudde n'ogamba oba waliwo oluko olwabaawo alienskin ne maama wa champion Gudo buterevera kyendiko era mbadde ngenda kigamba walotudde n'ogamba bano abaana batwale ku DNA sirina batwala ku DNA era n'olukwe lw'endowooza si alien kwagala mukazi wange kati tasobola kwagala ku mukazi gwe njagalako nga bwafaanana wangi tasobola ku bwongo bwe tategeera talina magezi katuddire musikategedde alien tasobola kukola ku bwongo bwe omukazi gwe njagaddeko oba gwe nzaddemu ne bwe mba mukyayi tasobola mwagala ku kodi ze mba muleseemu omukazi nga mbadde mukyayi naye nze mukazi wange nkyamwaka saawukanangako naye naye kyakolamu ensobi kukola lukujjukujju nga ngamba omwana alienskin agenda muteeka ku ssomero nga bwamutreninga mu biki naye nga bwasoma ate ngenda okuwulira omwana atasoma kyekiri kyekugambye nti batteko okuba bulukule bakola nga omwana wange bamutunda contract nga tennaggwako kubanga yamuleeta bwati nga ndowooza ategedde alina obwongo wayitawo ennaku ntono ate n'amugjayo okumuzaayo okumugja ekawempe ne bamuzaayo kyali kitya bwongo bwabwe n'omukazi lwakwagala byanfuna nze omwana wange tannatuuka kukola bizinesi ez'ekiro okitegedde nali muddiddemu okiwidde asobole okukubanga ebivulu mu wiikendi naye ng'asoma okitegedde naye nkigaanyi kati kuva nerero kiganyi omwana wange mwagala talina mpisa oyo omuvubuka sisobola luli nali nsazeewo abeere naye ng'avaayo agenda Kampala party ne nalabye obwongo bwe tebutegeera ono omwana yatandise okukozesa ebiragalaga atayinza butabikozesa ku kigurupu kyalimu ekyo kabinja simanyi oba kaavaawa era gavumenti nsaba enyamba akabinja tukakube tukajjewo wanje tukakube nga bwe twakuba koni akabinja bakakola eki tujja kakuba tukajjewo nga bwe twakuba koni abangi babadde bajajinga MC Katsi era nga bagamba nti yali mu nsobi mu byonna ebyabaawo be batamanya ngabo akabinja kaabwe akakabatamanya akagurupu ako simanyi ba forest gasasirani okitegeera nokawulira nga byogera n'abasajja bakulu n'owulira nga bakuba obusimu nga baga ofiriza omwana n'owulira ebisajja ebitategeera mbulabe birina abaana n'abazzukulu ne bakazi baire noga kati oyo omusajja akuba simu naye ategeera n'owulira waliwo akasajja kankubidde eggula esimu nekanga taata Gudo simanyi biki nze saavuddeyo ku lwa mwana mbu mulwanyisa gundi gyalimu nze gundi gyalimu ekitone kyalimu nze kyange kyavamu nze alienskin teyakijja mu mwana teyakijja alienskin ekitone kyalina omwana teyakijja mu alienskin kyange okitegedde kyange nze mbadde mubalira kyekyaŋŋaana n'omwana okimulaga ng'ajja kubuuka dduka emisiri agambe ndi muyimbi ne ŋŋamba wenfunira chance yonna njagala omwana akole ki asomera ne tukwasaganya obusente omwana gy'abadde asoma omukazi ngenda okuwulira nti ate agenze wa alienskin ne mugamba anaasoma nti ajja kusoma akasente ke tunaafuna konna ke tunakola ki ate nagenza okuwulira nfunye chance Kampala pale ne ŋŋamba eryo ejjinja limu likubye ebinyonyi ebyo bibiri kataata akulemesa bikyaganya okutuka naye bigenda kutuka sekono tawanyisibwa ebyaddala live kuba kati wendaga abantu balaba bakulanga nga atali serious nga atagenda kiggusa bino ebintu biri wala okiwulira ssebo bino ebintu tubijjemu amalala nga bo alienskin bwe bakirowooza mu ebyo bigurupu byabwe banyweramu enjaga n'okulya omuddo okiwulira ssebo oli serious ndi serious okitegedde bino ebintu byalinnye biri walala kati okiraba waguda omusango eyo child abuse okitegedde kanjikwate bulungi kulusanya omwana ataneetuukamu egyo emyaka omukozesa bizinesi zatateekeddwa kukola okitegedde ate nga tazikoledde embudde okumukozesa ekiro okitegedde tasobola kubeera mu bakozesa bidagaladagala ebyo kwegyo emyaka kati njagala ndagaani taata ani yaani ngenda bakwata bonna buli amuwa amagezi yenna mwagala muki mwagala wano kati obudde bukoze eki buze kubunaabo buweddeyo tekyali jolo yali alina okukola interview takikoze leero lwakubiri kati kamulaga obutiba bwe nali mukwese
okitegedde kati ngenda mulaga obutibe bwe bamuwana wano oli walinnya erinnya lye bye abamuwagira mbu ayina erinnya bano abawogera ebyekisirusiru abawemulawe mulensi n'atamanya oli wa ggwanga ki owemula abantu kati alienskin mbozi kijasobola okunyumya eri abantu n'okunyumiza omwana wange okumusomesa okumuzza okumukansolinga asobola okukwatagana n'eggwanga lyonna okitegedde naye ogamba gwe nawe tosande kutula wansi n'omwebaza ku bye yakola mwebazaamu ki yamusanga talya okusanga omwana wo gwe twogerakwe mu ggwanga waaye mwebazaako ki mwebazeeko ki twali tusisinkanyeko bakola olukujjukujju n'oyo mutabani wange swaba kyampu n'ennyina ne batundayo omwana wange yakala akakase bamutunda kuba buli bamuleeta bwe bati luli bamuleeta wayitawo katono ne bamutwala ne Luwero n'akuba ekivulu okitegedde kiro guno bamututte bamukubisizza wano balwaniddeyo baba kumuttirayo olwo myaka emika egyo gye twogera giri emyaka 8 gyalina ng'oyo omulaga ebyo ebyekisiru kati katisi gwe baliko alwanirira musaayi gwange ng'alaba baali nabo abamutwala tebamanya kagulupu kave oba kava Kongo sitegeera kuba sitegeera nti aliensibwa ggwanga ki simanyi nyina gyali alina famire teyesiba ku yange okitegedde nze teyesiba ku famire yange tenoonya nze nalwana olutalo nendumaliriza wangi taata ate nenkola famire nze bwe nasigalawo famire yange abasinga baafa nze nenkola eyange bubadde bubi naye olwentunula yange eyinza obbalaga obubi mugamba nti obulamu bubi entunulwa kyogamba naawe wemanyimba olabika bubi ndabika bubi olw'embeera y'omwana wange okulaba ebintu ebijja bitambula byesitegeera buli lunaku ndaba kirala buli lunaku ndaba kirala mu kulaba ekirala buli lunaku waliwo incidence eyabaawo ku kivulu kya Jostede era wabaawo okulwanagana wakati wa Fangon Forest team mwotwalidde ne mutabaniwo nga balwanagana ne MC Cats ekifaananyi wakiraba otya embeera wagiraba otya nga taata w'omwana kuba naye akavuyo yakalimu muganda wange ekifaananyi kyandabikidde bubi nempulira enyiike ku mutima neŋŋamba kati laba bano bwe bazanyisa omusaayi gwange bannange daba bwe bazanyisa omusaayi gwange omwana omuto kati nga bw'omulaba oyo muteeka mu mbeera zammwe ebyo ebyokweragako biki balinga abajja okweraga amaanyi okitegedde kakabinja sitegeera kajja kulwana majje sitegeera bye bakola nze omwana wange bye bamulaga sibyagala okitegedde sibyagala okiwulidde bibakola sibikola ki tobyagala omwana wange tebasobola mukubisa bivulukiro ne batandika okulwanagana enwanagana gye balwanaganye ng'ali wali atunula bamukube n'amacupa okitegedde nze omwana wange bizinesi zaalimu sinatuuka kuzaagala kuba nga nze kitaawe ebyo nabikola mbadde nkyabiwadde obudde nga n'omwana ntya okubimulaga essaawa eno onenyani onenya alienskin onenyani nenya mukazi wange ne alienskin ne famire yaabwe obuyinza gye babujja okuddira omwana wange omuto okugenda omukozesa ebintu ebyafanefane bwe bityo okitegedde kuba olw'ensonga nze omwana wange yali asoma nga tulina bwe tukwatagana ne mukazi wange okitegedde naye ate ngenda okuwulira nti ate akuba bidongo amawulire ne gajja mbw ate tasoma kyansi nenjifuna nti ate bamuwadde basale nakyo nenkiwulira neŋŋamba tasoma nti basi kati kanwane ku kya basale ekyo nemmala nembigusa byonna nga ddala kituufu gyeri naye alemedde omwana wange sitegeera mukazi wange bakola lukwe n'alienskin ne famire ne batunda omwana wange wa alienskin sikitegeera tugenda tuukawaawo akavidiyo nga kalabise nti tiimu ya alienskin erwanaganye ne MC Cats kye kyakujjira mu bwongo nanyiiga nnyo era nentunuulira abantu abo ba alienskin ng'ebintu bye bakola tebitegerekeka Cats oyo omulaba musajja nnyo era Mukama Katonda amuwa omukisa kuba muzadde bamuvuluze bye bamuvulugira naye ng'ali ku mazima alwanirira musaayi okitegedde alwanirira musaayi gwange okitegedde gwafiiririra
ng'omusajja omuzadde omuzadde alina mukazi we n'abaana ate naye obuyigirize bwe bunfudde kyali kati kyeyagaliza omwana oli ate gye bamutadde tajja sobola kukifuna olinga agamba eri gyali bo abamulina tebasomerako ddala tebasoma tebalina namagezi omuntu eyasoma tosobola kulya muddo nga mbuzi ng'obiraga oyo omwana omuto nga tomukubisa ebivulu mu egyo emyaka otuuke n'okutegeka ekivulu ogambe nti champion Gudo kino ekivulu kyogenda okukuba njagala ozimbiremu nnyoka ennyumba ebivulu bye yakakuba ebibaddewo byonna akaseera ka basale kajjidde walabidde champion Gudo okuba ekivulu azimbire nnyina ennyumba abadde asula bweru nyina abadde asula bweru era awo ngenda kujja era champion Gudo yamujja kasasiro era awo wenkugambidde nti bapanga olukwe ne mukazi wange kuba namugamba mpe ennamba ya alienskin yagaana bambuzaabuuza ne ngamba n'oyo gundi mutabani wange oyo gundi omukulu okitegedde mpe ennamba ya alienskin nga nzijjako amasimu agajjako anti ate taata tekuli muliro amasimu agajjako omwana wange baba bamutunde wa alienskin lwero njagala mmanye nkakase olunaku lw'Emmande babadde alina okukola interview ez'okusomero gye baamuwa nabasaba ebintu wasomera baagaana kakati bwe luba lutalo nze nwanirira musaayi gwange alienskin ave ku mwana wange tajja ebyo byakola bya kiseera nze tabiraga mwana wange okitegedde ngenda kujjayo amaanyi gonna alienskin okitegedde mulage ye talina baganda be mu famire ye teriyo bali bubi owange gwe yalaba ali omubi yamunoonyamu ki tajja mukozesa omwana wange teyamutwala kupakasa mu egyo myaka badde ngamba bwe bakola ekivulu nga bazimbira maama naawe oba ofunamu ekyokufunamu sikiganyi naye ng'ali ku ssomero era nkyagala nnyo naye ate takiraga mwana wange amugambe kwegyo emyaka 8 ekivulu kyogenda okukuba ngenda kuzimbira ozimbiremu nnyoka ennyumba yamusanga asula bweru baleme kummanyira abo obuvubuka munnange tebamanyi gye nava muyinza oba we musula nga si walungi bwe waba si walungi yamanyi obulungi talina balumirirwayo balala alumirirwa abalala nze namugendako ewuwe ne mugamba nti nsiiba njala omwana bwe yali asiiba njala nga bwawe tusula buwabi lwaki bonna teyabatwala oba ayamba nnyo omukulu ayimba swaba kyambu lwaki tamuwaayo oluyimba lwaki yesiba ku champion katogenda kuloota kino ekivulu okukisazaamu kino ekivulu bwe kuba kukisazaamu nja kisazaamu naye kyenjagala obutakisazaamu addira omwana wange amutwale ku ssomero ate ne biri mu kusooka bwe namugamba nti asobole abeere wuwe gy'aba ava agenda asome tekijja kusoboka byo bye bitandise okukola ku siteegi atuuse n'okutta omwana wange tasobola kubeeramu abo bavubuka abo ezo sayizi ezo abatamanya abo abatalina bwongo abavuluga abantu balina obwongo abamuzza abantu abategeera natandika obavuluga oyo ku bwongo bwe eyakavaayo abadde asula na mukazi go abadde era asula mu mwala kati essaawa zino wayagala aveeyo ayo atandika okuvuluga buli omu nze gwavuluga nze tata w'omwana okiwulira sebo sekkono tawanyisirwa